Suzan Makula ebyokukola kyakyo okuva ewa Bujingo mbiyina maaso awo Dictator Amiru annyonnyodde nga bwe yamufuna bannaye Fifi da Queen naye muyina maaso awo baligeya nkoona mukwano yo vidiyo yasumuluddwa dda bulunoke mukwano neesonyiwa nze siri sayizi omanya nakuleka Eddy Kenzo ensonga z'oluyimba olwa Phil Bongo Lutaya mukwano nazo zikyamutwalira ddala mu maaso ate ye Dr. Joseph Chameleone mukwano anti cricket over yo stage yawedde dda nga mugamba mutya kasubire muli bulungi bamenye enkola yaffe basa vidiyo eno mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwe wena alina kusubscribe nga wano kusuubya news excellent mukwano subscribe nga yomanyigene mu notification bell oleme kusubanga buli kimu kyonna kyemba nteekangayo bwentyo nkutandise ne mwana muwala Chosen Mbeki kw'otadde Dictator Amiru tukimanyi bano abantu bali mu love era bafumira balina n'omwana munnange ebadde birthday ya mwana muwala Chosen Mbeki abeera muwala abeera mukyala okay naye Chosen Mbeki naye omwami yamukubye muka surprise awo nga olaba Dictator Amiru okugamba gw'omukolo gubadde gw'amaanyi era munaye Dictator Amiru mu bintu byayogedde mweyogedde n'ensinkana gye yamusinkana mukalo kwe baava batandika okukola omukwano nga kati webakola kiweba era ka vidiyo ko nkayina mu maaso awo naye nga sinaba kubanga nkakuteerako ate kansooke nkutuuseeko mwana muwala Spice Diana bannange ate tweyongereyo ne Suzan Makula okuva ewa Bujingo okukola ekyaki bino byo si byangu 2023 nabagamba mulira wa mutima omunafu bambigenda mu 2024 ye ate munaye mwana muwala Spice Diana namukwaya wenjogerera mukwano baligenya nkoona ye yakasuddeyo dda akavidiyo mukwano gwe wenda atanabakalaba osuwa bingi era gye kali yonna ku Facebook ku YouTube maama yenjogere kindeko kine maama guli baguyita Prince Muggo andaye anti namukwaya kankuviire musajja gwe atava ku mulungi afaawoza bannange Suzan Makula ye avudde mu mbeera mukwano n'omugole wa Bujingo gw'alina ssaawa zino ali olubuto ye mukwano okuva Suzan Makula we yabiwudde ye tebyamuleka kyekimu munnange obulamu bwakyuka emirembe gyambulako ye njogera ekindeke era munaye wenjogerera ssaawa zino agali mu nkulo gagambibwa mbu ali mu nteekateeka ziva wa Pastor Bujingo era ali mu nteekateeka ezikola ekyaki naye atandike akole ekyaki kati bo basho ino zibatandise eddogasala bagambye agezaako okoppa munne oli mu sister w'omukulu yali mu Teddy Bujingo kuba munnange Teddy Bujingo naye olwava ewa Bujingo yagenda mukola ekyaki kati nono naye munnaye agali mu nkulo gagamba ayagala kukola kyaki kwegamba ye agezaako okoppa buli kimu oli mukulu we kyeyakola ne bannaye basho ino temwewummuzaako munnaye avuddeyo n'agamba munnaye sikakubadde olina ssente sikakubadde olina buli kimu naye erika atava ku mulungi afaawoza okukwana kwekwana okwogera bannange omukazi si avudde mu mbeera kwegamba okuva we yategeera eby'omugole kabaani bagamba naawe kiwulire kirozeeko naawe owulire obujja nga naawe mukwano kirozeeko kyewakola muno okikola muno ate gwe nno nti ekirungi ekiriwo ovuddemu nga tolina na mwana naye ate oliye yali alina abaana abakulu naye munnaaye kyewakola muno si kirungi kati naawe sooka okiwulire bannaaye ate kankutwale butereevu ewa Dr. Joseph Chameleone ye ate munnange yo cricket over etandise okuyuguma era nga bwenjogerera Dr. Joseph Chameleone gwanga mujje yo stage yawedde dda nga woogirabaawo yo stage ne maama bayambye ogizimba bagizimbe lunaku lwajjo naye munnaye bano abantu baakuno abateewummuzaako bajjaji baakuno basho inros baabudde ne bagamba maama yo stage nga papa okugizimba kabaani bagamba munnange akyalimu entiisa naawe n'owoobeera gwe abantu bagamba munnange okuva we yataddewo yo stage mbuno ekikoma ekyo kyatandikiddewo okukwata mbu kyokka ate nga mu nnaku ezo eziyise emabega nga tannabateekawo stage eyo bw'akasana kabadde kaaka nga konna kakola ki nga konna kememula naye nga bambifaano ku Suubira News Extra mukwano tukwagaliza bisinga ate tusaba biri eyo tusaba bigende leero bitambule bulungi biri ebyabaawo tebiddamu ate kukola ki tebiddamu kujja naye nga bambi nekyala bambi era zeemu n'abakowoola nti mugenda mwenna bambi mumuwagire yeesi wadde omuntu bannange tabeera perfect mu buli kimu yesu wadde agira n'akolamu effujjo n'akola ki naye kati kyamutuukako yakola ki yabonerera munnange stage efaananyeko bw'etyo byate ba Dr. Joseph Chameleone nga tubitadde ku bbali bw'entyo nkuvuze butereevu paka wa bulunoke munnange ono ye tannaba naye kukola ki tannaba kubanga azikiza omuliro kuva Eddy Kenzo we yavayo n'afulumya oluyimba lwa Phil Bongo Lutaya munnaye byatandikanga ebyokusaga bulunoke ng'agamba nti agenda kukwata olwo oluyimba lwennyini Eddy Kenzo lwe yaddemu lwa Phil Bongo Lutaya naye abe nga aludda munnange abafunye
tolowooza nti no byakola ki byakusaaga naye munaye omuntu ali serious era atutegeezezza n'atugamba ku Lwokuna dda oluyimba akola ki ku Lwokuna dda oluyimba aluta nti ayagala Eddy Kenzo atuule asiriikirire wansi awulirize olwo oluyimba olulala waba addangamu ennyimba z'abaana munaye tazitubumbulanga n'agamba Bruno K agambye nti ye muntu akyasinze okuddamu ennyimba z'abaana ate era ne zikwatayo bulungi nnyo era n'awa n'ekyokulabirako n'awa oluyimba lwa Kabuye Ssemboga ne bagamba nti ekikulu obuzibu bwa kuyimba simanyi kuyimba naye nga nalibadde mbasampulingamuko mbu lwaki ondazizza onkozezza ng'okimanyi baakunsondera naye lugenda luto oluyimba osobola odunoonyako munnange agambye nti oluyimba okumanya aluyimba bulungi njera maama we n'amusanyukira maama we n'amuwa n'ebirabo n'amugamba naye mwana wange weebale kuyimba luyimba lwa musajja weebale kuyimba oluyimba n'otaloonoona kati nti ayagala ne luno aluddemu olwafire ebbonge lutaya ate Eddy Kenzo asobole okuba nga akola ki ate Eddy Kenzo asobole okuba nga akirabirako munnaye bajjaji ba kuno bo baatandise dda baamugambye munnaye mukulu weewummuzeeko oba onoonya kambaaka togenda ate komerawo kwange togenda komerawo ate ku Eddy Kenzo funa ku byokukola musajja gwe weewummuzeeko wagwa kikkirize nti wagwa bannaye bibiri ku sayidi ezeebi. So, someone asked me a question and I want to answer that question about why I endorse Chameleon's show. Ekisooka bw'ozze mu following okumala ebbanga Chameleon muyimbi wange from day one. Guys, abamu mwagala tuwala n'abantu kubanga temubaagala nze sibikola. He's my artist, he's been my artist and he's still my artist. Literally, I love the Mayanja family musically, I love them. Ekyokulala, show and organized by a woman. Those who will know me and those who have followed me for some good time, bachimanyi nze mpagira nnyo abakyala. She's called Big Events. Yategese sheno, nze ng'omukyala I'm feeling so proud seeing women taking the space, creating tables, creating chairs on the table where men think they're supposed to dominate. Nga tebatu invite nze. Nenda omukyala nga avuddeyo n'atandika okusensekayo akatebe n'abalala bagoberere abana abali interested in such field. I feel proud, so proud. So kumuwagira it's a must ng'omukyala. Secondly, supporting my artist. I supported Chameleon from day one. I was the one following abakimanyi. Yeah. So Abidi Munya, it's a must attend show. Big Events, an organization eridingibwa abakyala nga yeetegese ate kiba kirala abakyala tulina okuba nga tuwagira n'akensuso n'akajanja konna. So see you guys on 24th mwezi guno Lugogo kubanga mujje legendary show balonde mwimikwano emituufu gy'oba weesiga naye nga ne bayita tuyita nabo ye monange fifide queen agamba akooye mulekerawo okolemu mukubira amasimu nga mumugamba mbu taddamu kwogera ku Dr. Jose Chameleon. Ye ekisooka Dr. Jose Chameleon ye muyimbi we akyasinze kati munaye mu abayimbi abalala mwandibanga ku sayidi ye fifide queen muli kuki muli kubyammwe ye agambye nekyo atamanyi byapalaniraako sogenda kubanga oli mukwano gwe mbwolwokuba toyagala Dr. Jose Chameleon bw'ate ova eri omugambe munaye fifide queen oyo omusajja mwesonyiwe biki abagaye banaye mufe ku bibakwatako ye tamanyi kintu kyapalaniraako butereevu kankwolekeza ate ewa Chosen Becky. Byebino ebimu mukwano bitwajje ku birthday ya Chosen Becky nga bba dictator Amiru annyonnyola era nzikiriza mu kana akaseera mbikutuuseeko katono ate tweyongereyo n'amawulire gaffe. Wali wadekawo n'owulira oluyimba n'owulira ng'oluwulidde tte olinga atabiriiko n'ogenda okuteekayo obwongo n'oluyimba nga lulina message n'ogamba ani ono n'oddayo waka n'ogakankebere ku YouTube nga mwana ate nze nga ndaba mukazi muki mukulu kuki music nga mukazi mukulu oba mu video ng'alimu omuntu omukulu ennyo nga n'ebigambo message okitegeera ayamba eriwe nagenda omulaba n'otyabu ng'ate sitaate yafukamira ambuuze neŋŋamba nedda bannaye tofukamira nali wa lutalo David Lutalo the hairs nali wa David Lutalo eyo kuba yali ampise management ye manager Ivan yampita pushinge gundize shows tubeereyo ne music biki tukulaba nga atava pushinga ku social media twali tugenze mainly for David Lutalo kyekyambisa kati okufukamirira kuno kwe kwakusugula omutima nali sikikiriza kati ndaba mwana
Kitege ne mukatufukambira nagande ne mukatufukambira nagande kati awo bwe twava okwatagana era birthday yasooka nga tuli ffenna namutwalira ebirabo yali alina show Kawanda kifo bakita Dalenas yali akina ne mutwalira ebirabo baaba nga wali show ya Rutabo enkuba ne kubansi ngoli ku boda kale jukira omutuukako obutuusi jukira abayimbi omutuukako obutuusi baba kutunuulira bagamba naamwagazaaki nfuna naye nga sebonze ndese biki ebirabo abalala bataleeta nga nze nkimanyi birthday lwaleero nembireeta awo kuba nekubaffe enkuba nenkuba ne John Black yaliyo netukuba John Black naye najja ne kumanya amazzi okutonnya mu kifo ne gabatuuka eno mu bigere naye ng'olemeddewo nga weetuli nze nga nninze kimu akole ki ajje nga manya ajja ssanyuka wanaaba akirabye kyasinga okunnuma baamukubira essimu ng'atuuse mu paakingi nti nkoze eki enkuba ekoze eki ejjudde tolina w'oyita nandeka n'ebirabo byange n'olumwa nenziramu nenyaatawo booda pakaka n'ebirabo byange gwokimanyi nagenda bimuleetera enkeera nga byonna bitobye okitegeera n'omuyumiza emboozi ye kati kyamukisa mulungi nti olwaleero nkimukoledde awo ze mpulira essanyu ku mutima abantu abasinga bajja mu baserebu nga bazze kuyitamu buyisi gaali naye ate gwe n'ogumirawo era kati abo kati nze singa oli abazze kuyita mu gaali ogaita samalawo mwaka 2-3 eno ate kati ffe tuzadde n'oki omwana tuyina n'abaana okitegeera batuyita taata maama essanyu erisinga kyekisinga n'okeera ku makya omwana olusi yakuzuukusa ku makya baba mukimye ku ssomero n'owulira eŋŋombe ebintu bino byakola ku social media naga yabadde agenze kuziika wa Queen simanya ate yakoze